ani musobya problem cheri mu mboze eno wa ewali ensobi ansobe ofuna ka time ne nkusinkanako ko ne twogerawo tonsinkana ku ebyo sibera mu ebyo tojja kundaba ne simene togikubako ebyo by'abaana bato weewaawo munoonya bulimu bwa kukola biki ebyo byakuwa bantu information kati siddamu ebyo but there is no business there weewaawo tweyanziza nnyo yali akayanira wano twayingire obuwekozi bameze mbuddewo nnyo yali akayanira wano nagamba mwayingire wange biki fe tutabiwa nnyo mwakulu kuba yali already akyali mulamu nga talina tabu kati then mukugira okufa n'abeerawo muzimbi omu yatugamba nti eyo no pawuti ebasembedde yali ya Ephraim okay bwe bali babaze kuba kizibu muntu beera nakye nga tamanyi nti waliwo nnyini kyo nti gyekiri okitegeera naye kati amaze emyaka emeka nga ati afudde si myaka ng'ebiri naye teri kati nze navuddeyo ne ŋŋamba wayi kandabe oba kituufu kisegera tutulu kisegera cause tewali yali azzeewo gamba nti oba ki ye yajja wano nga yali ajjangawo buli kanaku yajja omulundi gumu ogwokkaayana okwo timayingire wange era yajja yekwesa nnyo nga tayagala bantu bategeere nti yeje but nze mbagoberera cause nze ndi musajja adukikomu ngobeera buli muyimbi ngobeera kina wankubadde sibawagira but I follow kekakati emadde mbuuza waliwo olunaku ettaka lino lyaliko enkaayana terubangawo bakulimba tekubangako nkaayana tekubangako story nawe boogamba tebajjangawo kibozibozi kyakukyalo libajja bakubiraawo embooko problem kyeri mu mboozi eno essomero likozesa parking likozesa ettaka lyo nga parking likozesa ttaka lyo nga parking essomero tosobola okugendawo ku ground osasula sikundi antwala tuzedde emmotoka ati nze situla mmotoka zange zibeeramu amagomu tubeera n'ezafu mba mwetaaga amafuta sasula amafuta tugende tulirabe n'oli muyite naye ajjaawo aka tujja kulanezima olunaku olanga nze n'amafuta kubanga oli n'ali muyise n'ajjaawo nange nimbeerawo osobola kubanga oyogera lyange oyogera wange kubanga ndaba akwali mu kwogera awo wali ewange nalinda eriri wange kati ate eriri wano ttono nzalina wanene kubanga liri 1,500 ninange eryange liri 1,500 eritaliko kantu liri 1,500 5 ku 10 lirimu akasenyusenyu anti lyonna liri alimu omusenyu so osobola kubanga oyogere wange ezenga ekyo tuba tukola organizinga olunaku tukomewo tweko olunaku kituufu okanagenda yiyo natogamba nyambako wano sanga obudde nga buzibye kati funa olunaku tujje tugende tulabe lwalwakumeka anze mbeerawo kati sente ziba esimu yange wagifunye sente zirambuza ziba sente gweja gute nezo nosobola guzolaba nga zinzijamu ku MR live kwetuli oba ku Media Club on live kwetuli gomana katonda ali atugoberera webale kutwagala webale tufuula bannamba mukama mulungi ekiseera kyonna oyo atugasse akusobozeseza okusubscribinga okulikinga n'okukomentinga comments zo zijjuliza ddala obuweereza buno era amaloboozi gano geyengerwako amakulu ag'enjawulo gwe buli bw'okomentinga bikolera ddala enjawulo weewaawo omulimu gwange gwakukuba mulanga katonda ayita mu nze ne kutuukako ogugwo era nange bwentyo bwensuubira era bwensuubira ndowooza bwe kiri gwakuwulira mulanga n'oyanyiza katonda n'atula mu ggwe naawe n'ayitera mu ggwe
nobaako gyogwongera oba nobaako amagezi gowa n'ekikolwa kyokola ekikolwa ekyobuyambi ekyeddembe nekyekisa ndowooza gegamu ku madagala agawonya endwadde ku mitima gyaffe mu maka gaffe mu mbuto zaffe ku mibiri gyaffe newalala ng'oyita mpikola ebyekisa olizaala gw'omugumba oligaggawala gw'omwavu olifuna omulimu gwagunoonya endabikayo erisukkuluma ku z'abalala gwe yenyooma era olisitulibwa gwe banyooma ndowooza omukwano kyekikolwa kyokka ekirina buli kimu era ekijjudde buli kiriisa sigala ng'okola ekisa ku Labongo Charity Foundation kwenva nenjija wano mwempita ku MR Life oba ku Mitani Club Bong Life nembikutuusaako bifunawo enjawulo oba bifunamu enjawulo. Labongo Charity Foundation etegeeza ky'abaana 105 tubatwala Kamengo basetolinga eyo tuzimba obuweereza bw'abaana e Kamengo bwana butubujja ku nguudo tubudaabuda mubiri ne mwoyo paka yobufuuka obuntu nate tewali yatasobola kufuuka muntu ekyo nkiddamu n'abo boolaba bootya batandika bali bwe batyo osobola okudonatinga kyonna kyosobola ku lw'obuweereza buno ku lw'ennyumba yaffe empya campaign twagikaatinga kuba tubadde mu shiftinga mu bwangu obw'ekitalo tugenda kukomawo ne alipoota empya ku buweereza obwo ne ku movement engeri gyetambuddemu. Twafunye offices ewakulekaana bwe tugenda okuleka offices za foundation ne offices za platform yaffe eno kubanga tosobola twala offices za foundation Kamengo tosobola twala offices za MR Live oba Mitani Club Bong Live Kamengo okaluzibwa kubaawo naate tusobola twala home y'abaana Kamengo dene tukozesa office eno okusigala ng'ebasakira bannaffe bangi abandi yagadde okutoola naye ng'ate bw'omuteekako olugendo lw'e Kamengo kijja kugaana kati obweza twabututte Kamengo tusetinga then at the same time nga tusetinga ne office tujja vibe na tubyanjule gy'oli gwe mukama waffe gwe mukwano gwaffe mwana Katonda atugoberera sina kindi twongere okukulaga nti ekisakyo kya muwendo nnyo ogutenkanika twongere okulaga nti bannayuganda basobola tusiza ddala obulamu bwa bannayuganda bannaabwe mu ngeri etenkanika twongere okukulaga nti omwana y'eggwanga teyeetaaga muzungu teyeetaaga muntu yena yeetaaga ggwe era kitandikira ku ggwe era waggulu wa byonna twongere okukulaga nti bwe tusenga Katonda ku mitima gyaffe asitula abo abanyoomebwa n'abafuula abalangira. Emboozi eno ekikyamu kirirudda mu mboozi eno omukulu Faruku yatukubira essimu n'atugamba nti wano kiteeberezebwa statements zonna ntuufu era omusajja omuisiraamu osuubira nti alina kyakozesa ekimujja mu mbeera ze ez'obuntu n'atunnyonnyola nti ye kennyini n'amaaso ge yalaba Evelyn Love ng'azze ku booda yeesabika era yajja nga balina enkaayana ezaali ku ttaka nga yagamba bayingira ewuwe bwe zaasolovingibwa ne bapima teyadda. N'ayongerako nti era n'omuzimbi yamugamba nti awo nno waliwo Evelyn Love oli omukyala eyafa. Bwe twatuse ku ground n'atulaga nti wano ne wano n'atubira n'ebipimo by'ettaka wano wali 10/5 kitende twagendedde ku ndagiriro nze nga omuweereza era ayinaako omuntu ku mutima gwange nalabye nga okola emboozi ku mwana ono wa Evelyn Love nenjirekaawo nze kunze si ennono yaffe wano ku MR Live nedda tetwajja mu buweereza buno kufuna views kola mawulire ga trendinga kwekukusana kweyongerayo ffe twasaba Mukama atuwa obuweereza buno tubukozesenga church obuweereza buno tubukozesenga omukutu gw'enjiri obuweereza buno tubwongere ku Labongo Charity Foundation tubukozesa okuyamba bannaffe abazitoowereddwa obulamu
okwongerayo emiranga gyabwe maaso n'okusitula Katonda waffe. Bannaffe bangi nnyo babadde n'emikutu ng'enfuufu eriko ehitiridde okubira sitaani eŋŋoma okumutenda eryanyi n'ebirala. Ffe ne tujja n'omukutu guno wansi w'ekibuuzo ekigamba nti ddi Katonda lwakola. Gwawadde omwana amutukuza na ssabo, gwawadde emmotoka agisalira musaayi gwa nkoko na mbuzi na birala kugikuuma. Ddi Katonda lwakola. Gwawadde ettutumu amaliriza agenze mu nnyanja kulisiba. So ntugamba nti nedda katukozesa omukutu guno guyiteko ekisa kya Katonda okwongera okulaga abantu nti nedda bonna b'amaanyi, tewali abanyooma. Sitaani w'amaanyi ne Katonda w'amaanyi, naye omutagaba bulamu wadde ng'omulala ye mulangira w'ensi. So ebyo byonna tubiziza wabbali. Bwe twagenda ku ground nasalawo okuddayo ne mwana wa Even Love omugenzi. Bwe twaluse ku ground ne tutekinga another step yabadde yakugendako wa chairman era akolanga defense. Kuba twakitegedde nti chairman w'ekyalo yafa, ku kyalo okwo defense n'asigalako kati byonna yabikola. Defense bye yayogedde bye biwawulidde. Defense byamaze okwogera oluvannyuma Katonda yatubeeredde wa kisa ne tugenda ku ground naye ne tukubira director kubanga ate mukama waffe defense information agimanyi bulungi. Director yakoze statement zabadde zanjawulo nnyo okuva ku za Farouk. Bonna babadde batuufu naye problem eriwa gwotusinga okulaba mwana wa Katonda atugoberera era ffenna awo nno wetukutendera bulijjo obukugu bw'obiraba obyekkaanya n'obidigestinga n'obikomyawo nga bikola makulu gye tuli. Director abadde mukambwe nnyo ekitenkanika. Obusungu yabugjeewa. Obusungu director yabugjeewa. Uganda etuse ku level nti n'abantu Katonda ba blessinga neffe ate bye twegomba nabo tebakyasobola kunnyonnyola babifuna batya. Nze nsuubira omuntu ng'oyo obukkakkamu erina okuba nga emmere ye eya buli kanaku okuwuliriza abalungi n'ababi, kubanga nze okuba omunafu tekinjijja okuba nti neetaaga okuyambibwa, oba ekinjijja okuba nti ndi kitonde kya Katonda. Nyinza okuba byembuuza birumya omutima, nyinza okuba byembuuza bya kijega nnyo oba ne ebigere bye twatwanduludde okutuuka ku ttaka eryo byabadde bya kijega nnyo ekyenkanidde. Naye twetaaga okuyambibwa. Ddi omuntu lwakkakkanaga nti abantu bano beetaaga kuyambibwa, si kuba boggolera busungu buyitirivu. Ddi baganda bange waliwo nakolako interview emu naye mbaga nti tugenda tuka ekiseera nga wano mu Uganda omuntu bw'afuna obutakkaanya ne munne, kati bivumu bye biriwo, oli wafune obutakkaanya ne munne amuwemula n'amuwemula tera asooka kumuwuliriza ye kasita akola statement ng'oli tagikiririzaamu atandikirawo kumuwemula. Wetukyali naye mbaga nti ekiseera kigenda tutuuka nga nze bwe ŋŋamba nti kano kamyu gwe ng'olaba mbwa negamba nti kano kamyu ogenda kufuna omuyini ogunkube ku mutwe onzite. Abantu bakyalina budde bunnyonnyola, tukyali ku kuvuma nti omuntu ne golaba gwowa ekitiibwa takyalina budde bunnyonnyola kuyambako abalala batamanyi. So nga ekyatukuza era ekitufudde kino kye tuli banna nga batunnyonnyodde nnyo kuomu akafaananyi era ajjukira ng'okyali mwana muto maama wo ne taata wo bye bakkola bakunnyonnyola ne bakugumiikiriza. Tukuze okunnyonnyola tukusambye tunaasobola okukuza abaana n'okuza ensi yaffe. Tuli wano oli Muisiraamu, eddiini eyo gy'oyagala ennyo era gy'obiibiita ennyo, Mukama akikuweera omukisa. Abantu abaajagaza bajjajjaffe n'okutuuka okugiwa ekitiibwa bannyonnyola ebitagambika. Tuddeyo ku mubaka Emeka ne Madiina yannyonnyolanga
nga bwakubibwa. Embooko yali e Madiina ne Mekka. Omubaka okunyikiza Quran netegeerwa yayita mu kulogwa, mu kukubwa, mu kuvumwa, mu kujeregererwa, naye talina lunaku lwe yapondooka, yasigala nnyonnyola. Gwoba tosobola kunnyonnyola muntu akukubidde essimu, olwo singa n'omubaka teyannyonnyola ddiini eyo gy'otambuliramu, ddala ddala wandifunye omukisa okugyagala n'okukuza abaana bo. Bwe tuba tuli ku levo eyita ishu z'ettaka ebyekisiru, ddala ddala ebyekisiru kye ki kati? Kubanga nze nkuze ndaba amataka kuva dda nga bimu ku bintu ebikyasinza okuleeta problems mu bulamu bw'abantu. Omwami ono namugambye nsaba okumiitinga mukko, nanga nze tusobola kumiita n'esimento gikubako, ebyekisiru tobinzizaamu, ebyekisiru ebyakisiru ishu erimu ettaka. Kale tuyinza okuba tukola nsobi, kituufu kuba tuli bantu. Ate era nze bwe nkola ensobi, nze ndowooza sijja kunenyezebwa lwa kukola nsobi, wabula singa amaloboozi gano nagafunye nengamba birimu okuteekamu amafuta, nsijja teekamu amafuta gange, birimu tayimu yange, nsijja teekamu tayimu yange, ne sitasituka nembirekera omwana wa Evelyn Love ng'ate emboozi eno nze yagitandika. Nandibadde ensolo kyejjamu kuba kummwe tewali yanditegedde nti n'essimu baginkubidde, naye eri Katonda wange kyandibadde kiralamu, mpulidde ne sitakitinga. So nze nzikiriza mu kwakitingira mu mbeera yonna, naye ate mu kwakitingira nsaba gwe muganda wange alaba atangatanga ajja n'ensobi ku mmeeza yo, omuyambeko ategeere. Toluzinga mutwe gwo, tovuma, tonyiiga, teweesamula. Ffenna tubaddewo natuyigiriza nakutunnyonnyola. Gwe obusungu obujjawa? Ebiseera ebisinga omuntu alina omusango aligirute akweka nnyo omusango gwo n'okuboggola kukyesinga awutu abantu okubagoba. Akakodyo k'abantu bataagala bapuresinga, baagala kusikeyalinga abantu kudduka, tebaagala kubanyiga kuba baba batidde okumanya amazima nti gayinza ozuuka. Mwana wa Katonda musiraamu, nze nsubira okunnyonnyola kirina kuba kitundutundu ku bulamu bwaffe, kubanga ne Quran eyo gwe gye weesiimisa bagikunnyonnyola bunnyonnyozi n'Oluwarabu okuluyiga, okubanga osobola olulusoma ng'osobola n'okukola essomero ly'Obuyisiraamu. Baasooka ne bakunnyonnyola Oluwarabu ne balukuyigiriza kwe kulutegeera. So nze nsuubira okunnyonnyola tegwandibadde mugugu. Nsobola ofunayo ka time nenkusinkanako ne twogerawo. Tonsinkana ku ebyo sibeeramu ebyo. Tojja kundaba n'essimu togikubako. Ebyo by'abaana bato. Weewaawo. Omunoonya bulimu bwa kukola biki ebyo byakuwa bantu information kati siddamu ebyo. But there is no business there. Weewaawo tweyanziza nnyo. Tokuba ku simu yange siba mu byakisiru. Information wagaye nti mwe munoonya mawulire mu muga w'abantu. Singa Abawarabu tebeesitula ne bava mu Far East n'ewalala ne bajja baleeta wano eddiini n'ebirala, tewanditegedde eddiini. So saagala onyoome information. Omuzindaalo guno bw'okukozesa obubi oba okozesa obubi essimu yo oba olulimi lwo, bisobolera ddala okufuula obulamu bw'omuntu ekyenyinyazwa. N'ate bw'obikozesa obulungi bisobolera ddala okuwewulwa omutima gw'omuntu n'ensi yaffe. Nsubira kuggo wenna alina essimu ali eyo, alina olulimi n'omuzindaalo, nkukuutira obikozesa obulungi ku lw'obulungi bw'ensi yaffe kyetwetaaga. Bala wa buvunaanyizibwa bw'obikwata, tobikwata ng'otamidde, tobikwata nga tonafuna tulo tumala n'ebirala, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Gwavuma information. Singa tebaleeta Quran, kuba teyava eri neegwa wano, waliwo abaava eyo yonna omubaka gye yagireka ne bagireeta wano. Singa tebakozesa akakodyo ke kamu ke nakozesezza nenvaawo ne ngenda ekitende, Quran tewandigitegedde n'Obusiraamu tewandibutegedde. So tonyoomanga buweereza bw'abalala. Ku bino
goyinza okubira abantu byetaaga if it's not business ensi teri ku business mwana wa Katonda si kye kijjuza obulamu ekyo business nawe wakiyiga bwizi wakula abantu bakikola naye ensi eri kabuntu wadde tewali business wadde waliwo business kinandi kusabe kiri kimu kukakkana kulambulwa na kusomesa banno business ojesibirako bwereere tejjuza bulamu ak'obuntu ke kajjuza obulamu singa abasajja abakyasinze business ennene tebakaaba mu byabufumbo oba singa abakazi abakyasinze business ennene tebakaaba mu byabufumbo singa abantu abakyasinze okuba n'essente enjala tebaluma era singa tebeetaaga bapakasi waabwe singa tebeetaaga babakungubagirako nga bafiiriddwa bizinesi zaabwe zandi bibamalidde naye ak'obuntu osanga omusajja abifeekeera ng'afukamirira omukyala mu kisenge ng'ate omukyala yalina maidi we osanga omukyala abifeekeera ng'afukamirira omusajja mu kisenge ng'ate n'omusajja osanga yali mupakasi we so business togitukuba musajja mwa Katonda muddu wa Allah ya kituufu oli businessman business ogimanyi nnyo naye n'ak'obuntu tukujjukiza kawe ekitiibwa tulambulwa omwana ono yeetaaga kusaasibwa business ezo z'otukuba mu maaso simbi okoze kituufu naye mu kaseera katini nnyo wandyekanga nga naawe onoonya omuzindaalo guno gw'ojereegereza okukutaasa eitha kale goyinza obutagwetaaga naye wandyekanga nga omwana wo ali gwetaaga gwe gwojerega nti munoonyanoonya obulirebuulire tekiri awo tewali anoonya mawulire mu bubi tulabye eddoboozi ly'omwana tumuleke kubamu akafaananyi ng'omwana oyo mwana wo ng'essomero eryo waliwo alitwala ng'oba omwana wo ayita mu kaseera akabi ennyo yeetaaga okurazinga apo amaloboozi ge bambi ayambibwe kubamu akafaananyi ng'ovuddewo ng'omwana wo yazze ku mmeeza yange amaloboozi ago tuligakozesa naawe tetugamba nti ogenda vaawo just nga tonaba kufutyanka lyanyi bizinesi kukumalamu tusoke tuba abantu ku lw'ensi yaffe eggwanga lyaffe ne bitubuweereza singa omwana wo kino kituuka ku buli muntu kwata microphone eno onukasasiro kino kyuma era kitegeeza nti omuntu agina yakyasinza okutegeera naye ate gwe alabye ensobi mu ye kikukalatako okugamba nti ndida microphone eyo ekyuma ekyo kikozeseza bubi sengoza kyandibadde bwekiti sikweka mwana kuyomba nabirala anyway ensobi erituddawa mu mboozi eno mwana wa Katonda bulijjo nkugamba nti emboozi eno tugikola ffenna nze ogwange wakukiwa budde nga mpita wano nakozesa kabuntu kange kenina ku mutima nakubeererawo omwana ono nayita mu bingi eddoboozi lino singa naliwulidde n'ensirika kyandibadde kibi nnyo naye ku mwana ono ne ku mulala bwenkola wadde ng'ekintu ekyasinza okuba ekyenjawulo nti ebijja ku kamera ku 100 eba 1%. Nene ku mwana ono ne ku mulala bwenkola nze bwenkyo bwe nasala otambuza obulamu bwange omwana ono yeetaaga kubanga bambi ye musajja tannakaaya yeetaaga kumanya awo no weina okugira ku mmeeza noga nti nedda omuntu yagambye omwana ono kituufu naye kituufu kyekino nedda omwana aweweere ku mutima moving on naye obukambwe tubukendeeze just tube baana ba Katonda abalungi abaweesa Allah Katonda waffe ekitiibwa problem eriwa mu mboozi nani mulimba ani yalaba obubi ani twisting ebigambo ani munafu ani w'amaanyi ani abirabira ku level kwe tutabirabira amaloboozi ogawulidde kyongamba nze ngenda nakyo mu maaso kubanga gwanvuga gwe mukama wange bino bwendaba gwabyongerayo era gwabyagaza abalala abantu mwenna abali eyo abalaba ng'emboozi eno erimu ekinyusi bambi muveeyo tumukiwegatteko bantu bangi nnyo abalina microphones ezisinga ezaffe following esinga eyaffe muveeyo tulabe nga at least even twamwagala nga mulamu kale tulwane tulemererwe oba tulwane batutereeze naye nga tulwanye ate tulwane fight etali mbi omwana ono buli wagamba nti nedda bwe tufuna eddoboozi tugendewo mu bulungi kugamba omwana ono byabadde alina ku mutima tubiwewule alabe nti nedda
ayina eŋŋanda empya tali yekka era osanga enjiri eyo eri mugenda ku mutima gwe naye aligisomesa abaana be n'abalala n'abaana b'eggwanga. Ng'oyita mu comment section komawo gye tuli ani musobya problem kyeri mu mboozi eno wa ewali ensobi nga bwe tukyagenda maaso n'olugero lwe era ono njagala obbasabira omwana ono tumuwagire twayingidde studio oluyimba tugenda lujjayo gwalabye emboozi ena ng'olina tiktok account challenge tupushinga omwana ono kale leka abe product yaffe abaali baagala maama we n'abagoberera emboozi eno leka tukikole naffe tugaye nti mu myaka okuva maama bwe yavaawo mu myaka 2 katuzizaawo ono katumuwewule katumulage naye okwagala naye akulage banne okwagala bannayuganda ku munda ze bwe kumpaliriza obuteebaka buli kadde bwe mba nnafuwa ne nga nti nedda abantu bano bwe nnafuwa ngenda kubayiwa kanzuukuke kanjiye kino kantuuke wano mukama abakiweera omukisa tugenda kukomawo temuva ku mboozi eno twongere okugirambulula n'okukwata ewalala paka ng'omwana ono awewuse tetugenda kumuta paka ku muntu asembayo mera